Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba. Hill Water Natural Mineral Water. Omukwana atakufunye yawuzaga bana atinkiza weba atyo kwani ebyo bibyo enyawo osimye nda kyogera kiwulire oyo nayo ninamu kumaja ayirage namuwa musachi ngabe bagambye sibira musajja kabakasibira wagaita kasalo mu kasozi abo basabe n'abalongo banaalabire mu kuweerera wewa mukadde wange ne bino era taata ne baase eyo era taata wewa ebirabo byogera kinene ku kika ky'abantu biraba engeri gye babisibyemu n'obungi bwabyo bayongedde okulaga nti ddala ne Kate oba Catherine gyagenze wa class kati wali wasaba egwe musimbe baasa ng'ensawo zibugume kwase baasa eno nga nkwebaza byonna byokoledde olunaku lwaleero mu ngeri y'emu era muko mwekanzu ye ayagimuwadde mwekanzu basagiteeke wala munange ekanzu yagimuwadde amazika agali omugatotoogana bano abannaddiini bwe babuuliza ekanzu wagifunanga ddamu mwezi kiyite mu ngeri y'emu ssebo omuko aweebwa enkoko n'olwekyo Isaac Sembera wano w'ekitiibwa undi songa busonzo nayo gandi yejagala muko jangu olabire muko kolimanga ngandi muko Sembera ekisibo kikyo songa kujoyagala songa busonzo gandi eyo mala kwetegereza nagwo muko wetegereze ekiwa songa balese bankoko ey'amaanyi nene we y'omuko na zino zonna eziri mu kiyonjo nandyagadde osiime ozitwale ate era tukoma ku ezo sogera ddala nsiima nnyo byonna bimukoze. ku mulundi ogwokusatu yambadde mushanana era nawo ng'anyumidde ddala ng'aggumidde era ng'ekibadde kimuleese kubeera nti yabadde alina okusala keeki wabula omwami yabadde tasobola kusiba opportunity ya kumuteeka kompeta eraga nti amusibidde awo tewabaawo amuzannyirako ene mu gazebo tent abawala wansi naye ng'ogenda mu gazebo tent kyusa ono ne maanyi ono Isaac kategenda olone gawetololone genda olone Isaac omutwale mu gazebo tent nesoni welekera muno abala musigale wano amangu ddala nga abakamera babulidde omwogezi kyagambye gendagenda kukiddako baganda bange benzize nabo baani ngenda kubuuza ekibuuzo kino mu lujjudde tubadde mu nju bataata banzikiriza nkibuuze
naye ngendo kibuuza tannakkiriza ngenda kukibuuza obakkiriza naye ne bw'anaagaana ewanagaana ajja kukkiriza tabanna omukwano gwekumekka nabagambye nti kumekka ekiku ekitwalanga musuku ga mutasimwa ekikwa busu nga nkusaba okkirize tubeere bumu era okkirize omufumbirwe akibuuse buva muzzukulu wansamba akibuuse buva I didn't ask a leading question. Nayakiriza. Okay. Simanyi munnange wetwogeranye oba waliwo omukolo omulala wakati awo oba mwakuba kuba bifaananyi kubimala mu kamera bwe kitaba bwe kityo omuko eyagabye Isaac agwe buyinza kubanga ffe byaffe wabimaliriza mutwalo twakufunira byonna oli mwana muzaale ate wuuyo ow'empisa kubanga olinga akaddoke tulima mu nakitokolo w'ensuku zaffe naddala olusuku lwe tulina wali olw'entembo n'obuwombeefu kusaba onkubire Catherine okutuuka lwe naamunona obutongole kale ekyo makula kati omukoleeta Catherine ffe abeeno tusiibule ebigambo bino nga tumuwa ekirabo kye ekya keeke ng'agigabula nosooka okwebaza sooka okwebazaamu ak'ensuso ebyokoze nobukiba bwe kitoleeta ali tesitese kansobye nti amasowaani wegali na buli kimu kulya eyo ndagaano yayaamu gye mukoze ate ebintu byakulabulala Isaac ne weeyagala okusigala omulongo jangu eno ne munno abantu abalabe leeta Catherine oludda luno mulongo twagala okutuuka ku kiseera kino ekyokusosotola ekibiro kino nga biyozayoza olw'ebyo batuuseeko wanyina omugole alina omugole enyini bali nemperekeze zaabwe ate nemetro newaali mu ngeri eyo abalina obubwatuka ndowooza muteeke timusale okuteekateeka pakeeki ekubere kwa bwangu amunange bwategeeza ebigenda mu maaso kansuubire nti munnange okyabirondoola naye nange eno amaaso ntaddeko galubindi ezawaiva wowaawo nabikutegeeza kituufu nnyo balaba bakyali ludda lwange wange ekiri wano ekisebo kyo kyayitiridde buyitirizi uganda akiyita kijjobi kubanga omugole azze wa mukwano gwe era mwatyo amuwadde kakeeka kalungi akagwanidde ate era naffe ffenna bantu babudde tuuza okwebaza olwebyo nebikoleddwa akampanga jangu walule besman Gira tukigale jangu mukigale kino tukigale wano gira tukigale ekiri mu satan sistaliwa bamugane kakuba ku lusegere Kabo Kamwala yambadde gomesi ya black ne gold kale bulijjo abantu bazifulumira mu mulundi gusooka ye yagifulumiddemu kusembayo nekakasiza kyomukolo gwabadde gwa bbeeyi n'amwana y'ebirawo okumwebaza olw'okujja selekta ekyo makula naye omwana wange Catherine awaayo ekirabo is wrong quite wrong okiyita Kabo Kamwala
ffe tuli mutika kabbo ka muwala Isaac bw'olireeta wano amafuta agakasuze katya n'ebirala ate bw'alikomawo ng'agenda okufumba tuluŋŋamya Catherine lwaki owadde ekirabo ekyo omwami wange Isaac Kanga wadde ekirabo kino omwami wange Isaac Kanga wadde ekirabo kino okulaga nti kwagala nnyo era okukuumira kwekyo paka wonakino era nkuwa n'ebirabo bino nkuwa n'ebirabo ebyo nkuwa n'ekirabo kino okimpeere mama Naalongo ng'omuneebaliza okukuza obulungi ne kino okimpeere mama Musumba nga mwebaza okunkuumira obulungi n'ekigambo ekyo katuulira ebigambo bino Gomesi ya Kate yasoose ng'ali mu nnyumba yadde ya miliyoni 2 ate gye yafulumiddemu omulundi gw'okusooka nga ya 2.5 Gomesi ey'okusatu badde yakamu 8 ate omusanna ogwo gwamumazeeko miliyoni 1.95 Gomesi yasembyeyo yamumazeeko kamu n'ekitundu kwegamba awamu yayambadde Gomesi 4 n'omushanana. Congratulations Catherine ne Isaac mwebali kuleeta mukolo ku Delta TV mwebali kubeera abantu basoma abaana be munaazaala oba banaabeera batya bajja babasaza busaza mwebali na kuleeta mukolo ku Delta TV mbaagala nnyo mikwano. Katonda ayinza byonna kubanga gwe Katonda kwagala era olwaleero tukulabye nga weeyoleka mu bulamu bwa Isaac ne Catherine ne kaakano Katonda affe nga tulindirira ekitundu ekyo ekigenda okututuusa kufumba obutukuvu tuba kukwasa nga Kaano wedda bwe yakola n'akukwasa Samwiri bwe tutyo tukukwasa Isaac ne Catherine bulijjo beeyongera okukula amagezi n'emubiri okwagala n'okuweereza tusala oli batusa mu kitiibwa ekitakoma wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Eri emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera kwonna gikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe birimo okuva mu kumanya Katonda n'omwana Yesu Kristo n'omukisa gwa Katonda kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu gube ku Isaac gube ku Catherine gube ku bonna abateeseteese omukolo guno omukisa ogwo gubeere ne muteekateeka zonna ezinatuusa kufumba obutukuvu wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Kulikayo mukwano omukolo gwaffe era nga gamba tukyagenda maaso wabula tusaa kumaliriza program nga netumaliriza nakubeera nga tukutuusako ekyasinze otusanyusa abatulaba Facebook live you guys are the best tubaagala nnyo nabatulabira ku YouTube Sharita Show nabatulaba mu ggwanga lyonna Mbale Koboko Kirinyi Soroti Mbalala yonna gye muli nga mulaba Delta TV tukole mbagala nnyo katutuuseko ekyasinze tusanyusa tovaawo. So you are as sweet as this rose. Amawulire ag'ebya sayansi abakugu bongedde okuzuula obubonero okwolabira nti omuntu byayogera akulimba ng'ekisooka emirundi egisinga obungi aba atemereza kumukuma amaaso tegawumula saako omuntu okukutunuuliranga bwakuggyako mangu amaaso alinga eyebbirira obwebbirizi. Wow, programu yaffe mukwano ewedde era nga tuzibimalirize yakatwengako tukutuusizaako emikolo gyaffe ebiri twakutuusizaako ogwasoose ogwogulaba n'ogwokubiri gwe tukutuusizaako kati ewedde naye nkyo gya tulaba tubeerawo tubeera ne repeat ebeerawo ku Monday essaawa zibeera 4 mpaka 6 ate twe tuli nnyo ku Facebook live wali eri ku page eya Delta TV Uganda okumaliza sano tulaba ku YouTube Sharita Show wabula nga mukwano engato zino nzijja Wakato Cell Center enviri nkolebwako Sharita's Hair Clinic ekyasinza okukola ku bago
obutongole nga tusomesa n'abagala okuyiga enviiri tutandikira ku mitwalo 10. Gomesi nzija wa Maria's Bridal ali wali ku Zai Plaza level 2 room 4 ate nga gawuni n'ebiteteeyi ebirungi ne maid dresses ennungi nzija ku City Bridals Kamukam Plaza French Road eduka namba GF34 gy'oba ogenda gw'omugole agenda osamba gawuni ate anegamba nti akanzaalio emmere osofumba emmere ne bagaba n'emogota wooma kanzaali tekaleetera emmere obutawooma funa bufunyi akanzaali ka apeta curry powder emmere esobola okuwooma ate bw'omaliriza okulya amazzi g'ebulamu olina okunywa kye bayita hill water bannange eccupa yennyini ewa appetite ebeera gamba banaye nywa kankunywa hill water gwate munaye n'akola kyamazzi g'ebulamu naye ng'onyidde mazzi ki hill water oyagala byenkola shakine nini sunda paka chini onyumira zimini bakubisa brown skin lotale shua wini no more sabuni yati sabuni I don't wanna wait. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba Hill Water Natural Mineral Water.